establishment ya Mengo nga bwe tugimanyi Katikkiro ya Mulonda gwe noga nti nze byo Mengo temubingamba tebinkwatako kabaka gwe njagala byale oba oli ku kikyama gwe omukristaayo waga nti nze bya Yesu tobingamba akono bitaba mukristaayo ate kati ekyo njagadde obukristaayo bwava mu Kristo exactly kati ekizibu ekyokubiri kye tulina Baganda bannaffe oba abantu ba Buganda bannaffe batambudde nnyo mu nsi era bali wala ne Buganda. Yes. Kale oluusi balina eddembe lye balaba eri ne libeera bize nnono mu nsi gye baagala era baagala nnyo Buganda. Kyova ojja balaba nja kwongera obbirambulula nga beekalakaasa baagala kulaba kabaka. Naye nga gye bava kabaka asiima busiimi okulabikako eri abantu era batugamba nti kabaka asiimye n'alabikako eri Obuganda kyokka ate waliyo abeekalakaasa bamulabe bamusiimise olw'empaka kati ekyokusiima baakijjako baakivaako bo kabaka bateekwa kumulaba oba ayagala oba tayagala. Bwana Kasibante Moses, omulimu gwa poliisi mu nsi yonna guba gwa kukuuma bantu na bintu byabwe. Naye ate singa wabaawo okwegugunga poliisi y'emu erina okukuuma abantu n'ebintu byabwe, ojja kwesanga ng'ezze na bukebe bwa tiyaggaasi okubakubamu era yeewozeeko. It is part of okubakuuma n'ebintu byabwe ate okuva eri ffe poliisi. Poliisi entegeevu sogera ku ya Uganda ate ekuuma abantu okuva eriyo, kubanga omulimu gwe guba gwa kukuuma abantu na byabwe ate nga naawe osobola okubeerewo obulabe eri abantu. Bo toyina bakuuma kuva eri balabe bokka, naawe mu kaseera ako bw'oba ozze ng'omulabe ate nga mu kaseera ke kamu ye ggwe alina okukuuma abantu, oyina okubakuuma n'okuva eri ggwe. Toyina bakuuma kuva eri balabe bokka, wabula oyina okubakuuma n'okuva eri ggwe, kubanga eyo embeera mw'oba ojjidde okyasobola okufuuka omulabe. Poliisi entegeevu esalawo okuba tiyaggaasi nga tennafuuka mulabe w'abantu, mu kaseera ke kamu ng'eri mu kulwanyisa bantu ng'era erabika ng'omulabe waabwe, kyokka ate mu kaseera ke kamu ng'erina okubakuuma era okuva eriyo. Kakati bw'okeera n'okola statement nti Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi okulabikako eri Obuganda, naye bano Abaganda abatamanyi nno n'abatalina mpisa baagala kumusiimisa lwa mpaka alabikeko eri Obuganda. Batadde Katikkiro waffe Peetero Mayiga Kalooli ku bunkenke alage Ssaabasajja Kabaka asobole okumenya ennono. Buno obunkenke bw'olaba tuteeka kuwa ekitiibwa Katikkiro nga bw'omuyita ow'ekitiibwa Katikkiro, munnange oyo tiyaggaasi gwe tumumansiramu nti bw'osukkako wano tugenda kukuba ku nnyama. Abaganda abatusookawo mu Jaataano basooka ne bakuba tiyaggaasi Martin Luther Nsibirwa Katikkiro yaliko ebiseera ebyo, naye tiyaggaasi bwe yamubalala ate ye yeeyongera busungu nakukola bitajjansa, yeeyongera kwekalakaasa nakukola bitajjansa. Abaganda ne bamukasukira obukebe bwa tiyaggaasi nti munnange kino kyokola kikyamu, baayagala bumusiiwe abyesonyiwa abiveeko, naye nga buli akamusiiwa mu maaso yeeyongera kunyiiga buyiizi, yeeyongera kulaba nga gwe bakyayi. Kyokka nga ate Abaganda baali bamuwa warning oba bamukingiriza ku ki kye bayinza omumukola singa tazzeemu ku magezi. Buno obukebe bwa tiyaggaasi Abaganda bwe basindikiranga Martin Luther Nsibirwa kaali kabonero ak'essimbalala nti munnange tugezaako okukutaasa obulabe bwe tuyinza okukutuusaako, tukugezaako okutaasa obulabe obuyinza okuva mu ffeffe nnyini Abaganda, wabula ye buli kakebe akaamukasukirwanga nga yeeyongera kubeera musunguwavu, nga yeeyongera kubeera munyiivu. Ekyaddamu ekyaddirira kwe kukola ebinyiiriza ddala Abaganda paka lwe baamukuba amasasi ku nnyama. Essaawa eno ebigambo bye twogera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka waffe ayinza okuba tiyaggaasi akuwa Mayiga okumulaga nti munnange saasaana weddeko, ekiyinza okuva mu yebiraka kiyinza kutwala bulamu bwo, kubanga Omuganda tasaagira mu nsonga za Buganda naddala eza Ssaabasajja Kabaka we. Nga Martin Luther Nsibirwa bwe baamuweereza obukebe bwa tiyaggaasi, njogera ku bigambo Abaganda bye baamuwerekerezanga ng'asobya, nga buli babimuwerekereza mu kifo ky'okumanya obulabe obuli mu kubisigalamu
yasalawo okusigala nga ayeeyongera bweyongezi banchaye nange kambalageko nzaani okukkakkana ng'Abaganda bennyini basaanyizaawo nsibirwa mu kaseera kano ekyo ky'oyitanga okulengeza Mayiga ate osanga tulina kye tumuwonya ekikyasinza okubeera eky'obulabe eri Abaganda kubanga Omuganda ne Ssaabasajja Kabaka we tosobola kubaawukanya bali bati. Omuganda asobola okukola ekintu kyonna ku Ssaabasajja Kabaka we. Omuganda yali alumbyeko ttanka z'amagye nga talina yadde akasaali olwa Ssaabasajja Kabaka we nga kyeyesigulidde bibiriiti bipiira na mayinja. Omuganda yayimirirako Museveni ku lwa Ssaabasajja Kabaka we naye ate olwo Mayiga ku lwa Ssaabasajja Kabaka we kinaaba kitya. Munnange tewali ayisaamu Mayiga maaso, tewali atyobola Mayiga era tewali anyoomola Mayiga, wabula buli we tubanja Mayiga Ssaabasajja Kabaka waffe, buli we tumuteeka ku bunkenke obubeera bukebe bwa tiyaggaasi nti owange tosukka nnyo, tugezaako kutangira obulabe obutulimu, tugezaako kuwa warning kubanga ffe tulina okukukuuma. By the way, Abaganda be balina okukuuma Obuganda nga mwe muli ne Katikkiro. Kakati Abaganda abalina okukuuma Katikkiro basobola okujja okumutaasa nga bamugumbulula bugumbuluzi, okumuwonya akabiga ak'amaanyi kabeera ayolekedde kubanga omulimu gwange we gubanga gwa kukuuma na bibyo bwe nzija wano nange nsobola okubeera omulabe singa onoosukka waawo. Kitegeeza nnina okukutangira okuntuusa mu mbeera ey'okubeera omulabe, teweerabira nze nnina okukukuuma n'ebibyo. Kakati nzize ng'omuntu alina okukukuuma okuva eri nze omulabe kubanga bw'osukka ennyo ŋŋenda kufuuka omulabe. Oba ntegerekese bulungi? Nze nnina obuzibu bwe nsanze n'abantu abakoleddeko emmengo oba abaweereza emmengo. Abantu abaweereza emmengo bakulowoozesa nti gwe toli Muganda mutuufu. Omuganda ali qualified okwogera ku bintu bya Buganda ye Muganda aweererezzaako emmengo oba aweereza emmengo. Omuganda aweererezzaako emmengo oba aweereza emmengo munnange yasinga okwagala Kabaka okusinga mu Abaganda okusinziira mu ntegeera yaabwe. Yasinga okumanya ennono era yasinga okutegeera ebya Buganda. Ffe tuli bagoberezi bugoberezi. Kasibante Moses gwe bw'oba ewammwe gye wakulira tebaakusomesa nnono za Buganda nga walina kusooka zisanga ku CBS. Tekikulowoozesa nti naffe abataweerereza nko ku CBS tetumanyi nnono za Buganda era tetuzitegeera. Tekikulowoozesa nti eggwe alina okututegeera n'okututegeeza ennono za Buganda. Ennono za Buganda mwe mwava amateeka agatambulirako Buganda kubanga ennono esobola okufuuka amateeka. Edda tebaagayitanga mateeka, baaziyitanga nnono. Nti Ssaabasajja Kabaka takubwa mugongo, bw'ogenda okumubuuzaako toyina kukyuka ng'okomawo, oyina kutambula ng'odda kyennyumennyume era eryo ne lifuuka tteeka ne liva mu kubeera ennono. Ssaabasajja Kabaka yasiima okulabikako eri Obuganda, ekyo ne kiva mu kubeera ennono ne kifuuka tteeka. Ssaabasajja Kabaka yalonda Katikkiro era ye yekka alina okumuggyawo, ne kiva mu kubeera ennono ne kifuuka tteeka. Kakati ennono za Buganda tugayite ng'amateeka agatwala Buganda. Naye newankubadde mu mateeka g'ekisawo omukyala bw'azaala omwana abeera alina okumuyonsa so si kumuteeka ku ccupa. Era n'obutabo gye buli mu ddwaliro nti omuto agwana bbeere so si ccupa. Amateeka g'ekisawo gakubiriza abakazi abazadde abaana bayonse so si kubateeka ku ccupa. Naye leka mbuuzenga zonto, singa omukyala afiira mu ssanya ng'azaala omwana oyo era etteeka eryo teririna kumenyebwa eri omuto agwana bbeere so si ccupa. Omwana tutuge oba tujjawo etteeka ly'ekisawo eri omwana alina kuyonka ne tumukuliza ku ccupa. Kikyentegeeza si buli lunaku nti ensi erina kutambulira mu mateeka. Si buli lunaku nti buli kintu kirina kutambulira mu mateeka. Amateeka gatugamba
omwana toyina yadde okusonga olugalo mu kitaawo naye singa osanga kitaawo ng'akutte ejjambiya agenda kutema nnyoko osigala otambulira ku mateeka g'ensi n'aga bayibuli omwana n'olugalo mu kitaawo toyina ddumusongamu toyina yadde mugira oba omunyweza ne bwe kiba kikwetaagisa mweyirindiggula nnume y'ekigo alema ate kuzza musango gwa kutema atema nnyammwe abaleke nga muli bamulekwa so nga ate mu mateeka n'omuyimbi yayimba nti omuzadde tagulwa omuzadde katonda wa wano ku nsi n'antagambwako n'antasongwamu era tasobya tokkirizibwa yadde okumugeeza mu bantu naye lw'oli musanga ng'akutte ejjambiya agenda otema nnyoko kikkakatako okumenya amateeka osobole okutaasa obulamu oba nnyoko kitaawo gwatunuzzaamu ejjambiya gwayagala okutemaatema so amateeka tulina okugatambulirako ennono tulina ozitambulirako nga buli kimu kiri nnomo oyagala tutambulire ku nnono za Buganda ng'ate ne Katikkiro tatambulira ku nnono za Buganda nga Katikkiro asobola n'okulanga abaana ba Kabaka nga Katikkiro asobola n'okulanga obulwadde bwa Kabaka nga Katikkiro asobola okwefuula omujjanjabi eri Kabaka nga bw'ogamba nti tulina okuwa ennono ekitiibwa ne Katikkiro tulina okumuwa ekitiibwa yalina okusooka okuziwa ekitiibwa kubanga ye bw'ajja n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi ng'ate ebifaananyi bye twasembyeyo okulaba Ssaabasajja Kabaka tetulaba bulungi bwawo bw'alimu kitegeeza abeera akwenya akoze omulimu gwa kasujjulubi ng'alina okututegeezako ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ate nga mu ye mmwe tuyina okujja ebigambo ebituufu ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka oyagala tutambulire ku nnono ku Buganda obutatambulira ku nnono ensi erina okutambulira mu mateeka nga buli kimu kiri mu mateeka era bannansi balina okutambulira mu mateeka ng'ababakulembera babakulemberera mu mateeka sometimes kikwetaagisa okumenya amateeka okusobola okukomyawo amateeka nti Museveni yagamba nti tewali nfuga y'amateeka mu Uganda n'amanya amateeka n'ayingira ensiko natta abajaasi natta abantu ba bulijjo naye ng'aluubirira kukomyawo mateeka era singa yakituukiriza tewali badde yali amuvunaana kumenya mateeka kuyingira nsiko kubanga tewali tteeka lya gavumenti yonna likukkiriza nti oyingira ng'ensiko n'oyeekera tuyina kukozesa bululu tuyina kuyita mu kkubo lya kulonda naye musajja mukulu ye bwe yagenda mu kkubo ly'okulonda teyafuna yadde akalulu ka mukyala we ne mukyala we teyamuwa yadde akalulu n'ab'eŋŋanda ze tebaamuwa yadde akalulu k'ab'essale teyamuwa yadde akalulu n'amenya amateeka n'ayingira ensiko wadde nga yatulimba nti ekimumenyesa amateeka kujja kutereeza mateeka sometimes kikwetaagisa okumenya amateeka okusobola okutereeza amateeka bw'oba olwanagana n'omumenyi w'amateeka togezanga n'omulwanyisiza mu mateeka ensonga lwaki Museveni atufutubaddeko ebbanga lino lwansonga nti twagala mukubisa mateeka ate nga ye tatufugira mu mateeka so nga tekitwetaagisa okumenya amateeka okusobola okukomyawo enfuga ey'amateeka omuntu yenna ayagala okutereeza mmenge eyo olunaku olwaleero olina kusooka kumenya nnono nti Ssaabasajja Kabaka yalonda Katikkiro era yalina okumugjawo naye ate ffe tulaba ayagala kumuzikiriza menya ennono menya amateeka ojjewo Katikkiro oluvannyuma okomyewo amateeka agawa Ssaabasajja Kabaka obuyinza n'obujjuvu okulonda Katikkiro oba okusiima okuteekawo Katikkiro omujja si buli lunaku kensi eno erina kutambulira mu mateeka bwana Kasibante Moses oyogera ku kyennono nti bannaffe abatambuddeko ennono bazimenye nnyo eddembe lye basanze gye bawangaalira libaleetedde okumenya ennono kyova olaba Ssaabasajja Kabaka alina okusiima obusiimi okulabika kaakati bamuteekako buteesimulako olina okulabikako eri Obuganda kama mbaya ni mbaya ojja kulabikako eri Obuganda kama mbaya ni mbaya yes kikolebwa naye tetukaka Ssaabasajja Kabaka tukakoye yatugamba nti ye kamala byonna gwe twagala atulage Ssaabasajja Kabaka bano bogamba batalina mpisa abamenye ennono za Buganda nga baagala okusiimisa Ssaabasajja Kabaka olw'empaka alabikeko eri Obuganda nedda
mwatugamba Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi n'omutwe gwe y'ensonga lwaki tetukyamusiimisa lwampaka talina kusiima kubanga talina busiimiro tukaka abo bennyini abamuvunaanyizibwako okututegeezaako ku mbeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tekuba kumenya nnono, tekaba kamanyiiro, tekuba kutijja. Ssaabasajja asiimira mu mbeera eri nnomo. Kasibante Moses mbuulira omwana olwo yagenda ku kitanda n'osula nga totegedde butya bwasuze, nga tokubidde amujjanjaba. Oba oli Bulaaya, oba oli mu mbizi za Jenosali Musale, oba oli mu mmwanyi za Jenosali Musale, nga tosoose kuwuliza yenna, nga tosoose kukubira yenna mujjanjabi kumubuuza mbeera ya mwana wo gy'ayitamu. Oyagala Ssaabasajja Kabaka gwe tuba tugamba asiima tulabeko, gwe mwatugambe yageuka, gwe mwatyoboola mutyo. Ye Abaganda bwe babeera bakyamu okubanja Ssaabasajja Kabaka waabwe, lwe baasooka okukugambako nti owange Ssaabasajja Kabaka twawulidde nti tali bulungi, wabagamba oyo palapase Ssaabasajja Kabaka yagenda kwewummuzaamu, wakati mu kulemezaamu n'omugirayo Ssaabasajja Kabaka we n'omugamba ekituufu tali mu mbeera nnungi. Kakati Omuganda yakumanya nti gwe toyogera mazima okuggyako ng'akunyigirizza nnyo. Omuganda yakutegeera nti gwe toyogera mazima ku bulamu bwa Ssaabasajja obumukweka okuggyako ng'akunyigirizza nnyo. Kasibante Moses tokyayina bazadde, naye njagala okuba eppikica ng'okyayina abazadde, toli mulekwa. Maama yasuze ku kitanda, waliyo omutoowo amujjanjaba, naye ng'ate mutoowo buli lw'okuba essimu omubuuze ku mbeera ya maama toddamu kundeetako naye lugezigezi olwo bya kisirusiru naawe ererere wali kimanyi nti omulwadde awumulako, oyagala kumenya mateeka nannono, oyagala kusiimisa maama lwampaka okwogerako naawe okitegeera. Nedda, si maama yalina okusiima okwogerako naawe, ono omujjanjabi yalina okukutegeezako ku mbeera ya maama. Naye omujjanjabi ono lwali kuggyako obuvunaanyizibwa n'obuyinza obutegeera ku mbeera ya nnyoko, lw'olimanya Abaganda kye bayitamu. Mmwe abakwasa Katikkiro okubeera Kamalabyonna as in overall ne ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, mmwe mutaagala Kabaka, mmwe musinza muntu buntu, temusinza Buganda, musinza Katikkiro omuntu obuntu, kubanga Katikkiro omuntu y'omu eyadda n'akkolera statement nti ali bulungi, Namunso yagenda kwewummuzaamu, osigala okyamubalamu ensa. Namunso yagenda okwewummuzaamu nga bwe yavaayo atunula, osigala okyamubalamu ensa. Mbu bano beefuula abagala Buganda ate bayisa mu Katikkiro amaaso, bakozesa Katikkiro okuzannya ebyabwe. Toyinza kugamba mbu ate ndi Mukristu naye saagala Yesu. Nsobola okubeera Omukristu nga saagala Faaza. Nkiddamu, nsobola okubeera Omukristu nga saagala Faaza. Era abatuuze bangi abagoba abafaaza ku bigo, ate kino kyakulabirako kirungi. Bakristo bangi abagoba abafaaza ku bigo baba tebagobye Yesu ku kyalo, wabula abagoba ono ayogala okubuza ennono ya Yesu ku kyalo. Tekiri mu mateeka Omukristo okugoba faaza ku kigo nti ffe mutuleeteremu omulala, oba Omukristo okugoba omusomesa mu kkanisa nti ffe mutuleeteremu omulala. Tekiba kumenya mateeka. Sometimes kuba kwagala kutereeza mateeka ga Kikristo naye ate mu ngeri eri rafu nnyo. So Omukristo asobola okugoba faaza ku kigo, tekimufuula akyaye Yesu, wabula ono alaba abuze ennono ya Yesu, takyatambulira ku kusomesa okwa Yesu mu kutaakiriza ekitiibwa ky'Obukristo n'ensomesa ya Kristo Yesu nga kiyinza omwetaagisa okugobawo faaza ono ali mu kubuza ennono eyo. Naye wakati mu kumugobawo tagenda kwotinga Bayibuli, agenda kwotinga butonde bwe. Obutonde bwatuwa akasengejja, bwatuwa amaaso, bwatuwa amatu, ne butuwa obwongo obusengejja okusinziira ku maaso bye galabye n'amatu bye gawulidde, deni n'ogoba nga tokozesezza mateeka ga Bayibuli amawandiike yadde amasome yadde amakwate. Naye ng'ate osobola okugoba faaza ku kigo naye nga kyogenderera kyakutereeza kkanisa, tekikufuula yakyawa Yesu. Tekyokulabirako olesi ky'abaana ba Pittu, tekikufuula yakyawa Yesu.
obukristu mbwagala naye saagala musumba. Teri muganda yali agambye nti obuganda mbwagala naye saagala Ssaabasajja Kabaka. Nkiddamu, tewali muganda yali agambye nti obuganda mbwagala naye ate saagala Ssaabasajja Kabaka. Kuba ekyokulabirako kyoleese kikwatira ku Ssaabasajja Kabaka. Obukristu mbwagala naye saagala faaza ono gwe baatuleetera ku kigo. Kyokka ng'ate ndaba abuze embuulira ya Yesu. Kammenye amateeka mu mugobe tusobole okudda mu mateeka aga Bayibuli geeyogerako n'enkwata ya yeekaalo. Oyagala tusigale nga tuli nnomo mu mbeera etali nnomo. Oyagala tusigale nga tutambulira ku mateeka kubanga nkugambye nti ennono ge mateeka agafuga Obuganda mu mbeera etali nnomo. Kankuwa ekyokulabirako ky'essomero eryajja omuliro mu mwaka gwa 2008 erya Buddo. Budde yalina asikaali era nga ne bw'oba muzadde tosobola kukyalira mwana wo ku lunaku lutali lwa visitation dde oba lumuyita viddi mu bufunzefunze. Naye essomero eryo bwe lyajja buli eyawulira nti essomero lidde yaddukanga kiwalazima okuyingira essomero ate ko baamugamba nti olina kukyalira ku viddi. Yadduka kiwalazima okuyingira essomero okulaba oba omwana waalyokke kubanga embeera yali tekyali y'amateeka, embeera yali ya bunkenke yakutaasa bulamu. Kakati ssaawe tetuyinza kutambulira ku nnono mu mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Talina kulabika bulabisi, alina kusiima busiimi ne bwe kiba kitwetaagisa kusaatuukira mu bulamu bw'abantu balala ku lwa Nnamunswa waffe. Kisoboka ne bwe kiba kitwetaagisa ekyokulwanyisa kyokka kye tusigazzaawo kyakujja wano buli lunaku ne tuleekaanira Katikkiro okulaba nga Ssaabasajja Kabaka abeera bulungi. Kisoboka ng'era ab'Ebuddo abazadde bwe baamenya amateeka kubanga gaali tegakyakola mu budde obwo bwali bwa kutaasa bulamu. Naye ng'essomero mwe bayingiranga mwe baagala bagende bataasa abaana baabwe babadde nga balina kulikyalako omulundi gumu mu ttaamu visitation day. Kakati simanyi omuliro we gukwata ekisulo ky'essomero n'ogamba abazadde mulinde visitation gye mujje mulaba oba abaana bammwe tebaafudde. Kanaffe tulinde omutanda lwali siima tulyoke tumanye oba yajjanjabwa bulungi bw'ayitirayo. Nkiddamu tuyinza okuba tuyitawo naye tubikola lwa bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mbadamba ebigambo bino mayega ng'omuntu mutono nnyo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Okuvuma kwe nga bwe mugamba wadde nga tavumwa agambwako bugambwa kutono nnyo okusinga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga Nnamunswa bw'asirittuka abeera takyakomyewo. Kyokka ate Mayiga bw'avumwa Ssaabasajja Kabaka n'ajjanjabwa tusobola okufukamira ne tumwetondera. Mayiga Ssaabasajja Kabaka bw'aliterera n'akomawo n'alamula Obuganda. Nakola kindimanya pressure gye nakuteekako yakuleeta okumujjanjaba nja kujja nze nkwetondere nti munnaye nsonyiwa okukuteeka ku bunkenge. Naye Mutanda ye yali annuma nga nnuma byange nze nvaaho. Yes, tujja kujja tukwetondere kubanga Kabaka bw'awona gwe we twakunyiiza oli mwangu wakuddaabulula. Kyokka ate Ssaabasajja Kabaka bw'atusirittuukako simanyi ani gwe tuligamba nti twakuumye bubi. Oba ntegeerekese bulungi bwana Mayiga ne Kasibante Moses. Otherwise abakola ku CBS tekikuwa oba tekikufuula queen. Ti queen ye muntu munsi ate alina passport atambula obutambuzi ensi zonna z'ayagala. Kakati naawe okubeera nga wakolerako emmengo tekikufuula nti olina passport efaanana eya queen nti yeggwe yekka akkirizibwa okutalaagira mu bya Ssaabasajja Kabaka wekka. Wakkirizibwa okubyogerako, wakkirizibwa okubidisikasingako, wakkirizibwa okubifuula emboozi. Otherwise Abaganda abala bonna bakadingo yemmwe basupiria. Nedda mwali badde basupiria singa mmwe mwali abangi naye ffe bangi mwali badde baweereza baffe era mwaliwuliriza nga nnyo amaloboozi agava mu bumwa bwaffe. Ne bannange abalamu bakubiddwa bagenze zireese ggwe muzimu Kasibante Moses olowooze nti gwe ayinza otudaivatinga okutujja mu kubanja Ssaabasajja Kabaka waffe. Gwe atuuse okutudaivatinga
kwatuse ku level to diverting okutuuka okubanja Ssaabasajja Kabaka waffe gwatamanyi oba olina Wambogo oba oli wa Nnyonyi. Yes, oyo mwana tamanyi kika kye kituufu azungira eno azungira kyokka nga ate kika kye kikwanjula eri Obuganda. Kati gwe tetumunamanya ani mutuufu alina kwanjula eri Buganda kubanga tomanyi kika kyo kituufu. Oli mwana wa Byasaali ow'Ennyonyi oba oli mwana wa Mbogo. Ekika bwe kiba tekikwanjulidde Buganda tolina moral authority eyogera ku bintu bya Buganda. Gwe ow'ebika ebibiri ate gwe atalina moral authority eyogera ku bintu bya Buganda kuba okyayinza okutankana omuntu alina ebika ebibiri akyayinza n'okuba n'ekyokusatu naye ng'ekyokusatu ekyo kiyinza okubeera e Bunyoro ewa Muzeeyi Kadiidi eyakolanga obupakasi ewa Mwami Kasibante Kyerima Tongwa yeekolera Gwiganti.